Abawarabu balina abagenyi bangi be bakyaza. Kino kituuka okulemesa bakadaama abamu okukola emirimu gyabwe n'okubeera nga bakyafuwaza nnyo ebintu. N'abeera ng'akola omulimu aba yakamala okukola bano ne bajja ne bakyala ne bakyafuwaza, n'ajja n'akola ne bakyafuwaza. Bakadaama abamu kibaleetera obusungu. Njagala owulirize kadaama munnaffe ono oyigemu oba omuwabulemu. Katonda n'atandika okuleekaana mu ddoboozi wayumba tomanyi kyagamba ng'omanyi bano abaana abato abakayiga okwogera bwe babeera ani namukadde wange waali naye n'owulira ng'ofa ennaku obuzibu oyitamu embeera gy'oyitamu emirimu abagenyi kumukumu okulya alhamdulillah nze ndya kale ndya naye nze ekisinga okunnuma emirimu gyabwe mingi naye yagamba ennyumba yange entono temuli mirimu kyokka abagenyi be bakyaza okumu ogatteko namukadde waakusitula tatambula ogatteko abaana okuwoggania n'okuwa amateeka tolina kyolina kwogera wanene olw'okuba nga ki ate nga bo tebafudde namukadde waakusitula aba asitudde wansi waakusitula abantu babe naye bo benza otula mu ntebe ne bakutunuulira nga balinda nti jangu gundi onsitulireko ng'oli balinga bagamba oyo muntu wo si waffe tebitukwatako oba okitegeera n'alyoka agamba nga ye wanene tayisobola kwongeza salale wadde ennusu ne wemba nsigadde omwaka nemugamba okay soke kuba ofisi nze yali empise ng'engambye nze nagiyitiramu ebintu byange okuva megamaka gano abaana baayo bantadde nnyo ku bunkenke era sibimanyirangako kyamba malamu emyaka 2 nga njogera ne ofisi nga eyagala okunzisa okunkomyawo naye nga sina nawe mbatandikira lumu bakati ofisi nesindika message zonna zembawadde zenkomplaininga musajja najja naŋŋamba nemugamba ye nze yabiweerezaayo buli kimu olwa mutabani we okwagala okunkubako ye mbu yabadde yakava ettake mbu ng'obwongo si bulungi nemugamba obwongo si bulungi naffe bwettu bwe tuli nga nno ki ekimuyombye mbu ayagala kikopo kinene buli ebitono tabyagala kikopo kinene kyabanyweramu kofi mbu bidduga kyokka nga ndaba nze ne maama we tuli mu kkola tulongosa waggulu floor simanga eno roofing waggulu kusiimula bisenge n'owulira nga gamazima tebakusaasiramu yadde n'akettondo ate ne bakulaga nti nno tolina kyolina kwogerawo abaana naye omukyala n'agamba sisobola kukwongezaamu yadde ennusu yadde ttiipu abaana bali eri bakola balongoosa amamotoka balina zivilas kale yenyumba nga ngaggaye ng'erina ekisaawe abaana mwe bazannyira kale nga nyumba ya bbeeyi mbu ennyumba nnene abaana balongosa amamotoka nemugamba abo babawaayo ku zittiipu ogamamu ne bakola salale ng'eyange salale eyange mbu bakoya salale yo ate tebabawa ttiipu nga babawa ttiipu mbu naawe wano nkuwa ttiipu nemugamba nedda sifunangako ku ttiipu yo oba okitegeera nangamba sisobola kwongezaamu yadde sisobola nengamba okay era nakimuwata mugamba kanzire ewaffe ndifuna ewantu ewalungi awampa ssente ezitegeerekeka bwentyo namugamba naye nga mugamba Luwarabu kuba yali akimanyi nangamba nze ajja nkubulye nagambawo before oba toyagala kukola nze saagala bineno byakusimakaya nabikyuki nagambirawo tuula tukola mbeera ngaali ewaka naye nga nyumba yani gy'otulamu guli ngaali ewamwe akakuluna wanaggwawo tambuludde ewamu yankiina nga ŋŋamba tuula nze sirina buzibu tuula wekitegeera onywa oli okola otya oba toyagala kukola kuba bwe namaliza nti contact nemutuula wansi ekirunga namukadde yansusiza bubi nemugamba maama nkubuulire buli kimu badde muzadde nnyo gyendi mubadde bazadde era mbeebaza contract yange eweddeko naye bino wammanga bimpisizza buli myaka 2 nkoze salale naye ng'esalale
ntono n'okusinga emirimu gye nkola wano eno. Abaana bo bantulugunyisa, bampogganira nze gye nasooka okukola omaani. Abaana bali bakkakkamu bulungi, naye bano abaana bampogganira ogatteko namukadde okubeera ng'alinga supagulu gye ndi. Nga buli wandabako n'atandika okubeera nga kale ng'omanye omwana omuto ng'alina ky'ayagala ng'akulemererako nno ddala n'asonga ne gy'oli bategeere era bagambe lwaki toddamu. Wallahi ng'owulira wenna n'omutwe guwunze n'okuwunga okuuye bannange ng'emirembe kugamba nzima toyina. Omukyala n'aŋŋamba Hajara tofaayo bikwase Katonda sirika. Nze oba oyagala tuula tokola mpaka kolona wanaamaggwako ogende ewammwe. Nze sirina buzibu wano eno. Ne mugamba ntuule wano ewawuka kuba n'abaana bo. N'aŋŋamba bakwase Katonda. Olaba we nayogedde emabega ku kya salale nti yabadde ntono okusinga emirimu gye nkola teyakyogerako. Naye wano eno ebbanga liyise nkozeewo omwezi gumu after my contract mugamba ogenda kumpaayo ssente mmeka? Ko yes ngenda kuwangezaawo ofiisi biki. Namugamba togenda kunyongezaamu wadde nedda. Newe kubamu akanti nkoze contract empya nedda songeza adde koyina tetulina ssente. Bwatyo bwe yaŋŋamba. Nensirika ngamba okay soke. Idi tebafumba. Olunaku olusooka nga bumanyi kale kubeera kulya kusanyuka guga lwaki abantu tuwa zakatul fitiri. Allah agamba muwe zakatul fitiri musanyuse bannammwe abo abatayina balye basanyuke olunaku olwo. Naye nagamba ba zakatul fitiri gye tuwa n'okuwa tebakimanyi kyetegeeza. Olunaku luba lwakulya kusanyuka. Naye bo ne babeera ng'abeekubagisa. Kyokka olunaku oluddako ne bayita abagenyi. Ne balyoka bafumba yoko emmere eya bulijjo gye mubadde nga mulya buli lunaku. Ano Jordan bo bakopi abasinga obungi bakopi. Kati mu nsi endala simanyi naye obwo bubeera bukopi. Olunaku olwokusatu ne balyoka bagamba nti gundi alinayo oba omugenyi gundi bw'ati ajja ne balyoka agula ebyokufumba ng'oyinza okugamba bakuliriza oyo mugenyi. Lwe lunaku kwegamba we batyo bano abantu. Naye nsaba Katonda atumalire mu buli mbeera yonna kuba kye tusaba. Tumusaba atuggulirewo ebisaayi byaffe tuddeyo ewaffe mu mbeera bonna abannaffe gye balimu. Tuddeyo nga tetwejjusizza mabega gye tuvudde. Kyentegeeza nti okuddayo ku kisaawe ate Uganda tunyigiriza twagala ssente za kalantiini biki tuzaagala abaana bali badde bubi mabegayo eno gye bavudde ate bejjuse bagambe kale singa ngumiikiriza n'esigalayo eri ne bambonyaabonya okusinga okudda eno okunsaba ssente za kalantiini ze siina nga womanyi Uganda engeri gyetulugunyamu bannansi baayo. Nekwata ng'omulalu nekwata ng'omuntu atategeera. Uganda yaffe eriso mabega mu bintu by'ekale okubeera nga oba nkiyite ntya ensonga ez'obuzibu purobulemu engeri gye bakwatamu abantu babakwata bubi tebawuliriza tebaagala kuwuliriza baba bamanyi buli omu alimba oba okitegeera. Naye kati munno avudde mu nsi yaabuzabweru obulwadde babulaba buli omu bumunyigiriza n'ensi yaffe Uganda tebakola tebalina ssente. Onyigiriza omuntu ava ku mawanga abadde akaabirira nti nno bambi tuggulirewo ekisaawe tukomewo tukebere oba tuli balwadde oba tetuli. Abatali tudde ewaka abali mutujjanjabe. That's all. Tukyeyongera mu maaso n'emboozi ya muganda waffe oyo. Bakanaama kansuubire ebintu bino nammwe mubifunako oba mubiwulira oba mubimanyiiko. Kyemmanyi bangi abali eyo abaagala otuwa message zaabwe abaagala otuwa n'experience yaabwe.